abantu ababiri abayagalana kulwa Allah igitamaa alayhi bayagalana kulwa Allah watafarraqa alayhi nebawukana kulwa Allah kitegeza nti nakwagala kulwa Allah netuwangala nga tuli basiramu kulwa Allah natuuse ekiseera natakogwe nze nensigala Allah yaba atwawudde tibatwawukanye kulwa Allah obanze nenfa gwe nosigala kitegeeza tibatwawukanye kulwa Allah subhanahu wa ta'ala so sikukyawa munno kubanga musiramu ku musiramu munne bafuna obunafu mu ddiini tekitegeeza kati muveeko kubanga akyali musiramu afunye just bunafu ku ddiini kitegeeza nti mwinasigala nga mukwatagana bulungi nga mwagalana naawe okwongera okumuzimba ku ddiini so si kumukyawa bukyayi kakitegeeza bwomukyawa kitegeeza omukumu agenda kuyingira omuliro ate omukumu ayingira ejjana ate nga hadithi egambye mulina beera bameka babiri nga mwayagalana kulwa Allah nemawokana kulwa Allah kitegeeza ono mukyayi lwa bunafu ku ddiini olinga musudde muliro ogende mu jjana so nga hadithi yagala bameka babiri kitegeeza mwagalane kulwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu mpaka Allah lwabawula ateko ono asigale kitegeeza mwawukanye kulwa Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun حديث متفق عليه تركوا الوغان رب السلام حديث نرى ابن معاذ رضي الله عنه معاذ الله سمكويه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ قال محمد صلى الله عليه وسلم أقام بنتي قال تعالى يا جنب حديثين انتي قال تعالى يا جنب وجبت محبتي للمتحابين في حديثين إلي حديث القدس الله يقول الجوابينو ngagamba nti wajabati mahabbati kukakase kumaze okunywezebwa kumaze okutongozebwa Allah yagamba hadithi eno yagamba nti wajabati mahabbati kumaze okutongozebwa okwagala kwange kumaze okunywera okwagala kwange kumaze okukakata okwagala kwange lil mutahabbina fi kubantu abagalana nga bagalana kulwange nze Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu musiramu yagala munno kulwa Allah okwagala kwa Allah joli kumaze nga kunywera joli okwagala kwa Allah joli kumaze okutongozebwa kugwe kitegeeza ampoza mulungi ngoli musiramu dayo oyagale musiramu munno musiramu noto mukyawa tomwabulira yagala musiramu no ng'okimanyi omwagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu kubanga bw'oba oyagala Allah manyirawo nti kyateeka kifuuse etteeka gy'oli kifuuse kyateeka eri Allah okubanga akwagala kubanga oyagala omuddu we kulwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu hadithi ndala abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu abi malik al-ash'ari agamba أنه قال يا جامبانتي لما قضي صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله الله أكبر أمبرزا من حديث أبي مالك الله سمعه أنه قال يا جنب لما قضي صلاته
Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyabanga mazo kusala eswala biyamala okusala eswala ye aqbala alaina biwajhihi yachuka natutunulira nekyenyiche nabbi yasale eswala nagimaliriza yachuka natutunulira biwajhihi nekyenyiche faqala nabbi nagamba ya ayuha nnasu yagamba nti abange bantu mmwe nabbi yasali eswala yetutumanyi yalaka mmeka basali mmeka oba yali eswala tetumanyi naye yagamba nti lamma qudiya salatahu nabbi yamala okusala eswala ye aqbala alaina biwajhihi yachuka natunulira nekyenyiche faqala nagamba ya ayuha nnasu abange bantu mmwe nga mbagamba wano abange bantu mmwe yabagamba nti isma'u abange muwulire wa aqilu abange mutegeere wa alamu mumanye ensonga ziri esatu okumenya nga nsonga yali y'amaanyi nabbi wa Allah Muhammad alayhi salam gye yabagamba yagamba nti ya ayuha nnaasu abange bantu mmwe ilamu mumanye wa aqilu mutegeere yabagamba isma'u muwulire wa aqilu mutegeere wa alamu era mumanye anna lillahi ibada. Allahu akbar. Nabbi agamba basaba nti abange anna lillahi ibada mazima Allah alina abaddu be tetumanyi mubagenda okugera muwuli oba nange mwendi simanyi yagamba nti anna lillahi ibada mazima Allah alina abaddu be mazima Allah alina abaddu be laysu bi anbiya'i tokanga abaddu ba Allah nga siba nabbi wala shuhada era nga siba shuhada temule shahidi n'omu yughbituhum an-nabiyyun abantu abo bagenda kwewuunyisa nnyo bannabbi ba Allah wa shuhada n'abantu abashuhada abafanga bashahidi bagenda kwewuunya abantu bano Allah balina bebaliwa bagenda bewuunyaki ala manazirihim bagenda bewuunya olw'ekifo kyabwe kyebagenda okubaamu mu maaso ga Allah nga kya bbeeyi naye nga bw'okiraba oyinza olowooza abo bannabbi ba Allah nga naye bw'okiraba wandirowooza nti oba oli awo bashuhadaa be bakirimu naye te bannabbi ba Allah bagenda kwewuunya abantu abo be bali mu kifo ky'ebbeeyi ekyo ne bashuhada nabo bewuunye abantu abalebera mu kifo ky'ebbeeyi wa qurbihim min Allah era bagenda kwewuunya n'olusembera ne bagenda okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Essaawa eno gulabayo omuntu ng'ali kumpi ennyo ku lusegere lwa kabaka n'omwewuunya era naffe tugamba nti waaye sebo tataabo wa kitiibwa yabeera ku lusegere lwa kabaka wali ne weewuunya sebo jajjaabo wa kitiibwa sengaabo wa kitiibwa nti anti ali ku lusegere lwa pulezidenti ngolaba mwewuunya wa bbeeyi naye nga tisisi minisita saani. Nabbi wa Allah agambye nti abanabbi ba Allah bagenda kwewuunya abaddu ba Allah abo ne bashuhada bagenda kubewuunya naye ng'agamba nti bagenda bewuunyako ki ekifo ky'ebbeeyi kye bagenda okubeeramu n'okusembera okumpi bagenda okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Naye abantu abo agamba nti falamma su'ila anhum nabbi wa Allah Muhammad alayhi salam ng'asira ng'ayogera ebigambo ebyo agamba nti falamma su'ila anhum bamubuuza ku bantu bayogerako abo owaayi abantu tebayogerako bangeri ki abagenda okwewuunyisa abanabbi ba Allah bewuunyise bashuhada olw'olusembera bagenda okusembera eri maaso ga Allah jalla jalaaluhu okumpi naye. Qala yagamba nabbi wa Allah nga baddemu ansa yagamba nti alladhina tahabbu fillah beba bayagalana kulwani kulwa Allah. Musiramu bwampuliriza yagala musiramu no kulwa Allah yagala musiramu no kulwa Allah ogenda okwewuunyisa banabbi ba Allah bonna wewuunyise bashuhada ng'oli kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu.
kenagambye nti bino bena tubuulize bulungi ogende ng'olondamu ti ekyamazima nina oba enjagala ekyamazima nga mbagala ku lwa Allah bwenyini omanye nti ebiyingiza omuntu mubukkiriza nyinako kimu nyinako bibiri kanjiye amagezi agattako ekyokumeka ekyokusatu agamba Allah jalla jalaluhu mu sura eyitibwa Zukhruf aya ey'omukaaga yagamba Allah jalla jalaluhu a'udhu billahi minash shaitani rajim yagamba nti al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduw yagamba al-akhillau yawma idhin ba'duhum aduw yagamba nti abooluganda abamu ku bannabe nga baluganda ku nnaku luli olw'enkomerero bagenda balabe n'abalabe n'agamba nti illa limuttaqin okujjako bokka abatya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako bokka watya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu mukusooka twagambye nti kigambo Luganda tulina eŋŋanda mpitirivu tulina Oluganda olw'omusaayi tulina Oluganda olw'amaliranwa tulina Oluganda olw'obukoji wawasa tulina Oluganda eyewafumbirwa tulina Oluganda yonna lwonna Oluganda olwo osobola olulowoozaako tulina Oluganda olw'amawanga omunayuganda ku munayuganda aba muganda we omunankole ku munankole aba muganda we mutiga ku mutiga aba muganda we zonna ŋŋanda naye agambye nti al-akhillau bonna abooluganda bowulidde abo yawma idhin ba'duhum li ba'din aduw ku nnaku luli olw'enkomerero buli waluganda agenda ba mulabe wa munne illa limuttaqin okujjako bootika abatya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu abapuliza barungi twagalane ku lw'eddiini busiraamu bwe twagalana ku lw'eddiini busiraamu kitegeeza tuba twagalanye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. An Abi Umama hadith Abi Umama Allah asemakuye radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nenga ajja kwa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yagamba man ahabba lillah yagamba omuntu ayagala kurwa Allah wa abghadha lillah man ahabba lillah omuntu ayagala kurwa Allah wa abghadha lillah nasunguwala kurwa Allah wa a'ata lillah nagaba kurwa Allah wa mana'a lillah nakodowala kurwa Allah faqad istakmala al-iman omuntu oyo mwattu aba ajuzza obukkiriza bimeka byogabye ng'ogaba kurwa Allah bimeka byogabye ng'ogaba kurwa Allah busungu ki bwofunye ng'obufunye kurwa Allah bameka bwerekedde ng'obagadde kurwa Allah subhanahu wa ta'ala bameka bokodewalidde nga bakodewalidde kurwa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako fenna enamba esinga okujjako Allah babasaasidde tukodowala lwa nsonga zaffe abalala tugaba lwa nsonga zaffe abalala oli anyiganyigana ebitaliimu lwa nsonga ze naye wali ogabyeko ng'ogaba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kale wali okodewaddeko okodewala kulwa Allah bino byonna bigambo byakuyiga byamaanyi eri omuntu Allah gwabadde okumanya oba oliawo nayefumitirizaako nabitegeera nga tumaliriza hadithi eringa esembayo yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba nti wala tabaghalu basiramu mmwe temusunguwaligananga musiramu ku musiramu tusunguwaliranga munno musiramu ku musiramu tusungwaliranga munno wala tadabaru yanagamba era temukubagananga amabega temulekangananga temwabulirangananga musiramu ku musiramu muno n'omwabulira n'omuleka mu bizibu
wala tadabaru abange temukubagananga mabega ne mabulirangana wala tahasadu abange temukolerangana ensaalwa. Ebigambo ebyo obirowoozezaako bambi birabikidde abantu bangi ate mu basiraamu ffe tosumugalira musiraamu muno temwabulira kumulekerera temukwatirwa nsaalwa. Allah oba yakwanga oli musiraamu ng'osobola okukwata ku musiraamu muno ku mukono n'agenda mu maaso, musiraamu mukwateko tomukwatirwa nsaalwa. Nagamba nti wakunu ibadallahi ikhwana, basiraamu mmwe mubeere baddu ba Allah abooluganda. Waliwo ebiturimu essaawa eno ebiturimu ennaku zino, omusiraamu nakyawa basiraamu banne kubanga tebasoma dduwa z'abafu. Nosanga asoma dduwa z'abafu atazisoma nakyawa basiraamu banne n'abasula wala nnyo ne bakafiiri kubanga bo basoma dduwa z'abafu. Ebintu ebyo tubuuzaamu kati gwe oli mukafiiri oliye mukafiiri, gwe musiraamu oliye musiraamu. Abange ekyo tugatta ffenna kiringa muganda we okumukyawa kubanga nyoko si yamuzaala, kiringa muganda we okumukyawa kubanga nyoko si yamugira ki si yamuzaala. Abange mbadde omuntu gw'obusiraamu singa ono omusajja musiraamu nono musiraamu ebitawula bingi naye ngaebitwawula bitwawulira mu kutegeera okwenjawulo. Ono ye ategedde bwati nono ategedde bwati, basigaza bonna omutwe gwa busiraamu. Kati agambye nti wakunu ibadallahi ikhwana, basiraamu mmwe mubeere abaddu ba Allah abooluganda. N'agamba nti almuslimu akhul muslim, buli musiraamu yenna ku musiraamu munne wa luganda. Kigambo luganda nawe okiwulira, kigambo luganda lulimu ekiganda amakulu nti ogatta kino nakino nosiba omuganda. Kati oluganda bwobanga oli musiraamu ku musiraamu tulina okugatta oluganda olwo netukola ekiganda nga kiki nga kinene okusinga bonagenda nga omenyamenyako. Agambye nti almuslimu buli musiraamu yenna akhul muslimu muganda wa musiraamu munne la yazlimuhu, musiraamu gwe omusiraamu tenabbanga musiraamu muno omulyazaamanya, tolyazamanya musiraamu muno. Osinga n'omusiraamu munaye ng'ali awo naye ng'alina abaana mu muka musiraamu, oli mulyazaamanya gwe eri musiraamu muno oyo. Omusiraamu ku musiraamu muli baluganda. La yazlimuhu yagamba talina kumulyazaamanya, wala yahaqiruhu talina musiraamu ku musiraamu talina ku musiraamu ne kumukakkanya kumunyooma. La yahaqiruhu tamunyooma, wala yakhidhuruhu tamukakkanya. Osanga basiraamu nga bwe tuli waneeno ne bagamba nti musiraamu gundi ayimuka aliko nekyabagamba oli namwambalira nti tula wansi tutulabyogera. Omusiraamu oyo obeera omukakkanyiza mu basiraamu, kitegeeza musiraamu tomukakkanya kuma ekitiibwa kye ng'omusiraamu. Almuslimu akhul muslimu omusiraamu muganda wa musiraamu munne la yazlimuhu tamulyazaamanya, wala yahqiruhu tamunyooma, wala yakhidhuruhu tamukakkanya. Nagamba nti kullu lmuslimu buli yenna omusiraamu ala lmuslimu ku musiraamu munne haramu dammuhu kikyamu okuyiwa omusayi gwa musiraamu muno kikyamu. Wa maaluhu kikyamu musiraamu ku musiraamu okulya emaali ya musiraamu muno. Maali ya musiraamu muno omusiraamu mugirazaawo. Bandi bana ekyewuunyisa omuntu bw'awulira bino alowooza biri mufe mubasiraamu fekka nti abatali basiraamu tubayise bubi. Nedda, kitegeeza kweyisa bulungi nga abasiraamu. Atali musiraamu alabira kukuggwa naye alongoose, ayinza okukitwala n'alowooza nti bakigana ku musiraamu yekka. Nedda,
yegwe blackboard enene atali musiramu kwagenda okulabira naye alongoose. Nina ekigambo kyentera okwogera nti abantu bangi tulwawo okukkiriza n'okukola Allah byayagala olw'ensonga nti tulindirira ebyamagero tubirabeko tulyoke tukole. Kati gwe musiraamu gwampuliriza bweyisa bulungi ng'omusiraamu ku musiraamu kitegeeza okoza ekyamagero eri atali so musosi atali kumulyazaamanya nedda. Agambye nti omusiraamu tomulyazaamanya, kikyamu okuyiwa omusaayi gwe, wa maaluhu kikyamu okutwala emmali ya musiraamu muno, wa iriduhu kikyamu okutyoboola ekitiibwa kya musiraamu muno, kikyamu okutyoboola ekitiibwa kya musiraamu muno. Nagamba nti bihasibi muri'in min asharri, ekibi ekinene mu bibi byonna byobona byowulidde ebyo, an yahqira akhahu almuslim, ye musiraamu yenna okulira ku musiraamu munne namukakkanya. Musiraamu n'omukakkanya. Oluganda mpuliriza, sagala bbanga nsukwa ku bigambo ebyo, nenjagala bakubiriza tugezeeko biidhinillah, kubanga omuntu toyinza kukwata byonna nga ebyogeddwa, naye kisinga okuba ekyebbeeyi. Nabbi yagamba sallama, Allah yagamba nti abantu abakkiriza bawulira ebigambo bingi, wayattabi'una ahsanahu, ne bajjamu ebisinga okuba nti biki nga birungi. Byonna byonna byenjogedde wano eno awaayi togenda beddeka byonna byonna bitwale, naye jjamu ekimu ebibiri byoyinza okutwala, kubanga nobanga oli mu baasi oba mu takisi, ebiboozibozi bingi ebyogerwa, amatu go gaziba. Mugenda mukuziika eyo n'owulira ebiboozibozi bingi, amatu go gaziba. Onna mukubo bwotambulira owulira ebiboozibozi bingi, amatu go gaziba. Naye omukkiriza awulira ebigambo bingi, wayattabi'una ahsanahu, najjamu ebisobola nti birungi, mwattu nagoberera ebyo. Saba Allah akkirize atuyigire mu bigambo bino ebisobola nti birungi tubigoberere. Allahumma amin. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.